the adamance. There has been some sort of adamancy, but we want to continue being hopeful that they are going to part in their chests and say, let's listen. And we think partly is because maybe they don't have the money at the Ministry of Health. So that's why we're urging Ministry of Finance, Parliament, and all other stakeholders to find those resources to give to our mother ministry so that this critical cadre can be paid. Thank you very much. Okay, thank you. Waliwo munnaffe abuuziza nti engeri gye waliwo eŋŋambo ezigamba nti batuwaddeyo emyezi 2 tujja kuddayo tukole. Olwaleero lukiiko tubaddemu abasawo abasukka mu 300 era mu basawo abo ne tubaako enteeseganya ze tutuuseeko. Tukkaanyiza nti ekisooka ebigendererwa ebyatutandisa okussa wansi ebyuma byonna tebinnatuusirizibwa kubanga twali tugambye nti ffenna si abamu ku ffe wabula ffenna twetaaga areas zaffe ez'emyezi emeka emyezi 4. However, Ministry of Health yadde tugyebaza akasente ketuwadde naye ekisooka etuwaddeyo emyezi emeka 2. Ekyokubiri neeba nga ate ewaddeko abamu abalala neetakola ki neetabawa. Kati ffe ekintu ekiruma omusawo omu n'omulala kikola ki kimukwatako. Nze sisobola kubanga ngenda mu theatre ne Dr. Lubega nga bansasudde ndidde bulungi enkoko yange oba nywedde kacaayi Dr. Lubega nga tanywedde ne tugamba nti ki sajjale gye tugenda okukola ejja kukola ki ejja kuba nnungi. Dr. Lubega ayinza okukola kusingira mu theatre. So kimukwatako nange kikola ki kinkwatako. Kyetuva tusazeewo nti okujjako nga ffenna abasawo abali mu kukuguka nga tuweereddwa ensako yaffe oba areas zaffe tetugenda kukola ki kukwata kubikola. Mwebale nnyo mwebalire ddala.